Ababbi bajja batata okulumba bakulumba eno wakeeno bayingiridde wano wano we bayingira ne bajjamu ebintu byange batwala esseppiki zibadde 6 n'essigiri ennene esseppiki okuli n'efumba kasooli egitwala gundi efumba kasooli ate eyo ntono kweno gye baatutte essebo kuba eri yesigala eri eno ebadde eno waka yesigala eriyo yaluwona essebo ne batwalamu TV wuufa byo babitutte teri kyannumye nga seppiki eyo na sigiri kuba kwe mbadde njiyiza abaana bange ekyokulya kuba essaawa eno mbadde ndi mu kunoonya kifo kiwokebwamu kasooli nga ndi mugumu essigiri nnyina ne kati essigiri bagitutte katusigaze omutwalo katukuwa emitwalo gigino giri ebiri abanaye tofu oli maama tofu banagamba ate nyaza atandise ofukamirira batabani be ne gundi bamugulireyo ekiyindaze ekirala Sophie ono Kanankabirwa tuji Sophie wanji amanyi ofukasooli ofukamira bambi amagulu ngeri gyafukamiddemu Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 679 oba noti 78 nze Sonko Muhammad tuli mu bitundu by'e Kasokose eno Kiganda tuzze okwongera okukyera ku Maama Nankabilwa omulundi omulala bwe twali ffenna puroguramu ezaggwa emabega mwatulaba bwe twali tuli nabo twabasanga Maama Nankabilwa akola bakukima kasooli ne tubalaba nga bamusaanika ne Nankabilwa nnyini twali naye ate oluvannyuma yatunnyonnyola nti babeera bakoze ate waliwo omutabani agenda mu maaso n'okuba nga ate atunda kasooli ono kolo teyalabika naye bwe tukomyewo ebimu ku mboozi yasoose otuwa nga atugamba nti ababbi bajja mu nnyumba tebamulekera kantu sefuli efumba kasooli essigiri gyeyokezaako kasooli n'ebirala alinnyonedde nti babikola ki babitwala so tuzze okukwene waabwe waka gye bawangaalira tukulaba nga tubabuuzaako wansi agalina okulaba ku bebi oli gwe bayita Sophia omuto gwe yatunyumizaako mu kitundu kyaffe ekyasooka nti alina obuzibu obw'omutwe nti ono omwana ono yazimba omutwe nga bw'oyinza ogenda maaso kubanga omulaba Sophia njala ebadde emuluma naye bamuleetedde ekindaazi Sophia ekindaazi okifunye nga tonatandika kulya tompeeko so we wano wemubeera mukadde wano we mwapangisa nendoza kati wano wote bagenda kumenyawo kuba gundi yatugamba Nankabilwa gye mwasooka okubeera bajja ne bamenyayo kati wano ne mufuna buloka najja n'abazigirya n'abayita sayidi eno yatuleeta sayidi eno era kati wetuwangaalira wetuba tuwumulira oba ndaba eno yo muli mu bikomera kati n'ennyumba nga zino ziba za ssente mmeka neerabika teyaggwa tennaggwera twaddukira mu buddukizi tempangisa tugipangisa naye musasulayo akasente akatonotono tusasulayo akasente akatonotono naye nga tennaggwayo kuba baatugabwera ewedde eba 5,000 ng'ewedde erina ebisenge bimeka munda erimu ebisenge 3 maka malamba agawedde naye nabigenda bba ya 5,000 so nemusasulayo nti nemujja nti nemubanga mubeerako eno nendooza munda banaabayo akazikiza tunasobola okuyingirako akazikiza kayinza obbaaka nti katusigale wano wabwetu batukolera Jessica satwagadde tutuukekooko ewaka Sophia yabeera Sophia gwe batugambye okujja okubanga tumubuuzaako dulire twali ffenna nkomyewo ng'onnyumiza ate ababbi bajja batata okulumba bakulumba eno wakeeno bayingiridde wano wano we bayingira ne bajjamu ebintu byange temuggalawo wali waggale nga noono omwana waali ababbi ne bajja n'otabakubira ndulu mbuye yali eri walabye ebidiba wali betuyiseemu yaya wali oba olwo kanisa ebyo we baali kuba nakomyewo mbabuuza esseppiki ziri wabwedda muli ludda mbweri seppiki zaali muno mu nnyumba seppiki zaali muno kuba esseppiki enene yali mu kasitoowa essigiri yo yali mu kagundi kali
Badde mu kiyigeeri. Yeah. Gye bajibbye. Ne seppiki ezifumbibwamu nga ziri awo mu kasitoowa. Essebo. Kati so omubbi bwe yayingira munda n'atwala ebintu. N'abitwala paasi yali mu nju. Paasi baatwala seppiki zibadde 6 n'essigiri ennene. Seppiki 6. Seppiki 6. Okuli n'efumba kasooli gitwala gundi asanika. Efumba kasooli. Ate eyo ntono kweno gye baatutte. Essebo kuba eri yesigala eri enebadde eno waka. Yesigala eriyo yaluwona. Essebo. Ne batwalamu TV, wuufa byo babitutte. Ayina mu TV ne wuufa ne babitwala essefuliya essigiri. Essebo. Ebintu bye baatutte mu nnyumba yange. Kati ne mubanga otandikiddewo ate kuba ate oli yalinga kapita ku bintu bye baatutte. Teri kyannumye nga seppiki eyo na sigiri. Kuba kwe mbadde njiyiza abaana bange ekyokulya kuba essaawa eno mbadde ndi mu kunoonya kifo kiwokebwamu kasooli nga ndi mugumu essigiri nnyina naye kati essigiri baagitutte. Zino eziba empanvu bwezi. Olupanka. Olupanka luno lulimu y'emmotoka. Zino ye ziba mu ssente nga mmeka ezisigiri. Lulimu eyo nagigula £500 n'amagulu ne bagalungyako era omutwalo. Gye 6 mwe yaggweera. Ate ssefuliya. Seppiki nagigula £7 kitundu. Essebo. Naye bagyetise ne bagitwala. Essebo. Nino taba omuntu yenna naayita kugamba nti ate owaayo batuufu. Byo byansobedde kuba natuusa nkulu Sonko natabuse nga ntudde awo ngamba abaana muleete seppiki tufumbe enva muleete seppiki tufumbe emmere kati mbuuza omulenzi atambuza kasooli mubuuza ye seppiki yange ennene gyeri. Nze kennyini okusituka okuyingira kuba TV nali nagijjawo nga saagisana wano eri mu kisenge eri mu nsawo oli mwe yatinkudde engoye zonna nazisanze wansi nga ne TV agitutte. Kuba tetunnafuna masannyalaze. Essebo. Byonna nasanze abitinkudde abijjeemu kwega oli yafunye obudde nga bunene. Najja n'asobola otinkuula ebintu n'atwala byatwala. Essebo. Bannaye kati n'obanga otandikidde ku kiddala kuba baaba tembeera nasigaliddewo kati nasigaza akaseppiki kamu kali kemwalaba eri kye twasaanikiramu. Kati ke kaliwo ne wana kwe baaleseewo akafumbiro abaana emmere. Kaseppiki kafumba na afu tekasobola fumba kiro. Seppiki ze nasigazza ssebo. Bannaye waliwo enjogera egamba nti ebizibu tebimanya nnyumba mbi. Njogera eyinza obbetuukirira ddala bulungi nnyo mu mbeera gy'oyinza okuba nga olaba waneeno. So gye bagoberera emboozi emabega so twakola omutuno tugamba Maama Nankabilwa mukyala mukozi n'abaana bayigiriza okukola naye ate ebimu kwe badde bakozesa okulaba nga bakola obulamu nga butambula ate ababbi bagenze nabyo bajja ne bayingira wano mu nnyumba eno kuba lino wano bali kumpi n'ekkubo enjo osobola okulaga no ewati wano bali kumpi n'ekkubo eri wali ekikomera so omuntu bwayambuka n'ereguka ku main road era mulaba tewali banneiba wano baliwo baleka baliwo bokka so abaana baagenda ne bazannya ne badda emabbali eri ate ebintu ne bibeera ate nga bitwalira emanji gy'obasanze emufaliso gye baguteeka ebiseera ebisinga omufaliso guli gwe tulabyeko ono omwana we Essebo. ne babeerawo ne bazannyaza omufaliso gw'ono mufaliso gw'oyo. So ebintu byatwalibwa kutwaliza ewamu ate nga twali tulinda mukwano gwaffe Nankabilwa nga alina okuba ate nga azaala anytime nga tulowooza nti maama anaamubeererawo naye ate ebizibu ate bibwo bityo bikoze eki bwe bityo ate byo ebizze otugambayo kaki tetukute kuba tuze tukubuuzeeko nga bwe baatugambye then tulabe what is next. Neeyanziza nnyo Ssebo okujja okumbuuzaako ne bwe byobuzibu bwe munsanzeemu taata kati. Essebo. Nankabilwa oba ali muzaawa waliwo omukyala alisaidiza eyo kira bamuyita oba ye Angel naye Nankabilwa yamuwa ssente agenda alye pizza lwakuba twagadde nnyo tube naye bakama bange abamu batera okumpeereza akasente akatinitini emitwalo 3 yes bampeereza emitwalo 3 batera okumpa akasente nga kalina okukola ekyo kyennyini kye kalina okukola. Simanyi oba mukwano gwaffe Nankabilwa tunaamunnyonnyola tutya oba tusiba tugire nga tukwokyayo omutwalo ku ezo. Najja kuba twagadde tujje naye at least akugulireyoko wali sukaali bw'aba afisizaamu ogw'omu ekitundu gumumala okulya ekifi ky'enkoko ekinene nga kya 7 ne pizza ya 15 n'ekicupa kya soda ekinene kya 4 n'akulireyoko kasukaali ne atubuze. Simanyi tera kukola neyo lwaki Maama Nankabilwa tujja nga tumwokyayo omutwalo kw'ejo 3 Nankabilwa wanaatusangira ate ku akaunti yaffe tukyanayo kono akasente akalala ak'amafuta akalina omutwala mu ddwaliro pa ku magezi
baguleyo kakaseppe simanyi mpozi wazitadde munene kwano wabadde wakasaka sente Nankabilwa naye era gwe maama wa Nankabilwa gwe maama wa Nankabilwa teka tunakola tutya kwano wabadde wakasente ka Nankabilwa mutwalo lwaki tumwokya ddala kyebi Nankabilwa yinza tukwata ekibu ayi mazima za Nankabilwa ziri emitwalo 3 twayo tulina okujjayo tumukime tumutwale koli agamba mutwale mugulire enkoko mugulire soda mugulire ne pizza basalasala semanyi chapati ne bagiteeka mu maji ne bagakuba Katolia sina tuwerezayo emitwalo 3 simanyi kyenjo kyemanyi tulaba era in fact enjo omukyalo no gwe bayita enjo tebatera kwagala boogera manya naye tebakumanya era nnyo kyemmanyi enjo yasookera ddala tuwengo yeze twatira Nankabilwa nti singa agenda zaala ntuwengo yova ku lunaku lumpaka nga ku wiiki mukyala mabirizi kwalina okubeera ate nga ayongereza n'atembeera omanyi bane abantu baffe batulaba tujja ne tukola emboozi zino nga nawe enjala ekuluma nga toyinaamu ng'oyisigazaawo omutwalo nga gumu gwa mafuta naye ng'olaba omuntu embeera ate mweri ate ng'olaba nzibu nnyo kati n'ogamba nkole ntya nze eka ngenda sangayo emmere amafuta genna gantuusa omutwalo mbadde ngwina mu for emergency nkole ntya ng'olina okikola so sente bazituwanga za Nankabilwa emitwalo 3 kati tukatusigaza omutwalo katukuwa emitwalo gino giri 2 abanaye tofu oli maama tofu banagamba ate nyaza atandise ofukamirira batabani be ne gundi bamugulireyo ekiyindaze ekirala Sophie ono ka Nankabilwa Sophie wangi amanyi ofukamira abambi amagulu ngeri gyafukamiddemu Sophie fukamira bulungi sigenda kugulya kindazi fukamira ali kukinda wangi mujja sembera no like close up ya Sophia nga tumulaba ano ng'aluma ekindazi Sophia naye yeetaagayo asinga kwagala kulya kyobedde agamba ttooke kituufu ttooke muceere wabija tuweyo akasawo k'omuceere kilo 10 zokka teziri mitwalo nga 6 awo ezityo togairete Sophia akagaayo empola mpola wano bannange kale mukade tukubuuzizzaako Nankabilwa tujja munnyonnyola nawo naamugamba bazze okukima ewaka bakubidde essimu ne batakusangawo bagenza okujja okukima okutwala okulya pizza tebaakusanze bagenza otuuka eno nga naffe enjala ekuluma kati eza pizza ne tuziryako ekitundu tusigazaamu omutwalo gumu kale munaye tunatufunye ka time tujja batukomawo okubuuzaako tufuna ne feedback n'aba eva ewa madamu Mimi side eyo kale nze Sonko Muhammad nyongero bajikiza ntukola airport pickups abokoma wano mu Uganda solo okutambula naffe ne tukuleeta okuva ku kisaawe Entebbe paka ewaka wo mu kumulyango buterevu nnyo nyini ddala embeera y'obudde wano mu Uganda ekyukakyuka gwakoma ng'osobola okutambulira ku boda ng'olivo yakola munnamu gwe mwalaba osobola okikola naye oba olina ebintu ebyonooneka oyinza obutamalaako munywanyi bejja kukubira mu kkubo ate ebyonooneyo n'ebintu nga byakakadde ng'obadde otaasa emitwalo nga 15 oba 2 kitegedde bulungi nnyo Betty's touch and the story yabasange babulwa ku nsonga y'okunyirira ojja kubanga wekwata Betty yogala kupangisa goma sezo ku mikolo makeup omulembe kusayiringa nviiri kutimba ku mukolo gwo Betty ajja kubanga atakwasaganya bulambalamba ate embeera ebeere ng'etambula bwetyo leero nkozi nanye musati ya suplex gym bano bannaffe nnyo abalina gym esangibwe bweyogerera awo buli kintu ky'omanyi kikwatagana n'ebintu ebya gym okukola omubiri okusala weight okubuildinga okukuba ebikonde abakyala abaagala okukola nnyasha abaagala ovuga obugaali suplex esangibwa bweyogerere bw'otuuka wansi mu kavule n'okwata ekkuba eriyitamu eridde ebukasa bonaabo yambuka bwoti side noyo kalina ya infano but opposite infano ojja kulaba kalina eri ku mukono guno waggulu jimu awo esangibwa buli ky'omanya eky'omujimu wekwata aba suplex bulungi nnyo coach Dani abeerawo awo bulungi nnyo kubanga kwasaganya so be banyambaze olunaku olwaleero mu ssaati ondaba bulungi nnyo enjo kifaananyi kya mulembe nnyo mu ssaati eno eya suplex kale tujja banga tukoma mu bitundu byaffe binaddako nze Sonko Muhammad alina kyateesoba kyabula comment section weeri awo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti nkaaga mu musanvu
794 oba 078 29 52 155.